Aha. Bale twagala okwagaliza amazaalibwa amalungi. Mpira gukunyumira nnyo. Kale no fere tulowooza ogenda ali naffe gituwa. Bale twakubaganyedde ebirowoozo. Gwe TV olina. Naye kale ku TV gy'olina ogaseeko endala yiiyo kati mulina bbiri. Emu eri mu brand ya Hisense endala eri mu brand ya Darlin. So ze TV bbiri z'olina. Kiri gy'oli okulaba gy'okola ki gy'oyagala. 150. Naye muyina engeri gye musomeseza devotion omukwano. Ayina engeri gy'abayigiddeko togattako. Kikola kiba tusigale. Ati olaba omwami oyo. Kino kyenkoze katono nnyo libanga tondo mu ocean ku ye byankolera. He does a lot for me. Yeah. Kati olusi thank you eyinza obutamala. Omuntu namugamba nti nsiimye owulira nga kyosinyo bakimala. Kati ku nnaku bwezi kinaawe mu maanyi gange g'omukyala. Ngamba kanoonyeyo kaki. Darlin gano ge maanyi go. Akali special. Amatonotono. Obadde oyagala kumenya kizimbe. Gano ge maanyi g'amatono. Kati olaba omwaka manene gaba gatya. kati Ekyamazima ndi musanyufu nnyo. Eri bweru. Ngamba eri mu ssente nti ate ngo akalubyemu. Ekyamazima ndi musanyufu nnyo, ndi musiimu. Omukyala ng'ono mumulaba. Omukyala mulungi. Kyapa amannya go. Omukyala n'olwona kyapa amannya gange. Omukyala wa bwongo. Omukyala mugezi. Kizibu nnyo okusanga omuntu nga mulungi nga n'obwongo alina bungi. Nebabula. Kikyokwenyumiriza mu kyennyina. Ekikulu mu byonna asiima. Ate nange agezaako nnyo okunkolera ebipira nga bimpeddenzi. Njaba bagambye nti mubutono si mutono mu byankolera. Atera nnyo okulowooza byempitamu ngaffe abasajja wabaawo ebintu ebibi tuba tuyitamu. Naye ankolera nange surprise nnyingi. Kubanga nali tumanye emirimu olumu tubeera nga tukwasaganya kyonna kiri na kino. Nali ndi awo nalowooza ku kirabo nali ndi awo nga ngyemu akasimu. Masasatu. Ate asajja temufaayo yinza wali okwata na katooki. kati kamusala ekirimi akono nali nkeerabidde omwami ono twali awo emmotoka ngikubye ng'ebintu kye bitambula bulungi nnyo n'aleeta kati nange wamma guno omwaka yangulira 15 Pro Max newe yagulira 15 eno nga ye simu gy'alina erimu ebikuubo talaba na bulungi kaseba nga ekola ssente ffe abasajja we tuli nga ye tanneefaako 3, 2, 1. Happy birthday. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulumulu yo estate development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obbafuna ku ssimu 0705-447-993 oba 0753-319-461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973-2-388-59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Kano ka makeup kakoledde mwami bukakola bwe. Kakoledde mwami wange sewa. Yani ngate wolisalako tekiggwa nnyo. Sewa kiryanga sewa. Anna abamukulu abamutone yagambye ali mukwane ennaku zino. Divorce. Yazadde n'akaana n'akatuma erinnya lyange. Kiri ennamasuba abantu bagudde ebigolwa mukwano gwa divorce. Nze simanyi ku bantu bamenya box ne babudikodinga love. Kiri mu ggwanga muno love eringa love. Akati omukaddomi ali luddawa. Ali opposite wano era tugenda n'abantu abo boolaba ab'emirere. Tugenda buserevu kati ate obulabo bubadde muno. Bano be bapoliisi. Abapoliisi nabo bagiddeko. Aka akantu kaalyo kagenda baka amaanyi. Akantu kalimu ne poliisi. Kati lole nsinga ogenda onoonya abapoliisi. Genda wali banoonye. Kantu kamaanyi mu. kantu kalero kagenda bera kazima. Osimanyi ba divorce kunze nani asoko teekayo. Salo ogende ali ku toto. Kasate bakulaba. Tegere mbere efaanaganako bwe. Awo bwe tuli. Akajja tubalutupulaninga tuyitire. Mugenda yita wali bwe muti. Emayima begaawo. Ali side kimulabyo wa. Simumayina mumanya Sandra ya mumanyi. Singa mwomwamu manyi. Nze mumanyi. Kakali nedda tugenda lwakuba sinna locatinga waali. Akayimbo ali awo. Ali soke tusale. Kale. Soke tusale. Laba nayenga TV yoweri gagadde saimo. No bulalala je bulyo naye. Abuyita no bulalala no laba ku bulalala. Kati TV yoweri. Ata no mutano ije twetageri wansi. Yakwogera n'omuko. Omuko sementa tabyetaaga. Omukondo zatajeetaaga. Kudiibuuda kuno. Kati ali balino balile. Asuka tutwale ki? Soke tugende ne bino. Wali agala bitwala byonna gwe nanyini birthday sebo. Okulaga kati solo gisitula. Yita wali atole yiyawo nabo. Ogambe okwenanga tuti. Nojjudde. Bwana onoonya kyokwatako. Nenda ite side zeri divorce. Ezito wa. Wali agala gibuuka. Chichi. Gendo je okay. Kye kinkubya soko giro kwata wano. Kye kinkubya. Kwate kati yangu antugire. Omukulu yatulisiza KFC ku birthday yo. Birthday abukoze nnyo naye nga leero. Nange kamu surprising mu ebisookerwa. Ese wali tumukolera ngako surprise yonna. Ate mukolera. Teri birthday ya Jessica. Naye eno jensoso okukuyita obeerewo ne divorce. Ate era jensoso wazaabuko. Okay. Kale ndoza tugende mukulu. Bakuwa okekwatire. Sound simutta. Nchikuwe. Naye nkomawo bikibe byabo. Roza kano kanka kuwe wano.
Kale. Nze tambula. Okwagala okuba oluseke. Akubanze ni mukuwa nsonga. Mukaddomi w'ensonga. Ate ezo w'ensonga. Kale, awo nno bwe tuli. Kati muli ready? Kale tugende tanti tutandike nno. Wali awali ready. We start. Tuyita wano anti tugenda wali tutandika. Ati jala tugende nga tuyimba. Let's start. To following up from behind. Togwa yao. Edda lino lesa amaanyi. Ogalabye. Gana amaanyi mangi mukko. Ngosha amaanyi mangi mukko. Alinya amaanyi alina maanyi. Mangi mukko. Aliwo gwe tuyimbira. Amuse waliwo. Yabadde yeekwese. Bivosho omukazi w'ewaka ataamyemu. Omukyala akalubyemu. Embeera ekalubyemukko. Twala keeke wali. Tubeere ku ekyo. Ensonga y'amaanyi nnyo. Bandi etwongere. Etwongere. Anti wande. Anzijukiza paatu kye yakolera. Bannaye, lwaki okiika omukazi mu birthday y'omukazi? Oli musasule. Paatu mukazi nnyo. Naye naawe oli Olufiga ngambe nalabye akabokisi. kaliwa. Twamenya.
Yeye. Tukyabongera music. Batwongere music. Sawa ya kujayo. Mulungi. Basize navaawa kasita tetuwonoona mwonga ate ekimuuzo kimotoka nkitadde wankikuwadde gwebasize ddala guli gwebaka oba eyite emabega sika wano Twongere. banga asikamu emabega Nga baleete ekirabo. Tukafuuye toliyo ate kaliko ne track. Tugenda yange nyangu kale nzija nako kale tugende Tweyanze gebasiba ku bugalo. Bale twagala okwagaliza amazaalibwa amalungi. Mpira gukunyumira nnyo. Kale no fere tulowooza ogenda ali naffe gituwa. Bale twakubaganyedde ebirowoozo. Gwe TV olina. Naye kale ku TV gy'olina ogaseeko endala yiyo kati muyina bbiri. Emu eri mu brand ya Hisense, endala eri mu brand ya Darlin. So ze TV bbiri z'olina. Kiri gy'oli okulaba gy'okola ki? Gy'oyagala. 150.
naye muyina engeri gye musomeseza devotion omukwano ayina engeri gy'abayigiddeko togattako tekikola kiba tusigale bano abeemirire tweyanziza okumenga olunaku eyo no police band ntaiti nnyo wakoze otya okufuna poliisi bandi bwagaana omutwale butwazi poliisi tewali kwebuzaabuza abo yebuzaabuza agenda kubeera wano Salongo alina omuwulize kubanga Salongo akoze kinene nnyo Salongo yaongezako yakuwaddeyo wallahi kubanga tulina engeri gye tukunoonyeza neŋŋamba tobula ne tuswala n'emirere banna emirere teginyuma kufikkako banna kakati Darlin lwaki wayiyiza manyi abantu abakyala muyiye ennaku zino mutandise okuyiyavuddekwawo okuba surprisinga neera omukyala abadde akubuuza nti obuyiiya tebwavuddewa mukundayivaatinga obuyiiya buno oyiyiza otyo ganti kubanga ffe bulijjo batutuma kujjawwo bannaye tulidde enkoko y'omukulu olwo kati simanyi nakumanya omukulu abadde atuwanyeeko naawe ko ggwe ogenda kukola otya kuffe ati olaba omwami oyo kino kyenkoze katono nnyo libanga tondo mu ocean ku ye byankolera. It does a lot for me. Yeah. Kati olusi thank you eyinza obutamala. Muntu namugamba nti nsiimye owulira nga kyosinyo bakimala kati kunaku bwezi kinaawe mu maanyi gange g'omushala ngamba kanoonyeyo kati Darlin kano ge maanyi go akali special amatonotono kano ge maanyi obadde oyagala kumenya kizimbe kano ge maanyi g'amatono kati olaba omwaka amanene gaba gatya kati kankwe an example amangi omwaka guno gwokka tubaddemu ne challenges ate era ne tufuniramu n'ebirungi kati 3 days to my birthday. Nafuna accident nga ndi mu motoka y'omukulu oyo. Just 3 days to my birthday. Motoka yonna negwawo yonna. Naye omwami wange teyagambako nti emmotoka eri etyo oba wewagituta otya oba wafunye otya akabenje. Ye ebirowoozo byali ku mukyala. Byali bibuuza ggwe oli otya. Ate munanga abasajja omukazi agwa akabenje n'abuuza emmotoka yange eri etya. Teyabuuzaako ku mmotoka teyanyiigako tajogeranga nako. Ekikulu kibadde kya oli bulungi bakebedde bulungi oli fine gwe tokoseddwa naava Kampala era yali ndooza ali wano najja nankimako eyo gye nafunira akabenje ne tusinkana mu kkubo n'asasulira buli kimu kyonna n'emmotoka n'agizaawo kati ekyo tekyamumalira 22 days later ate nangulira emmotoka empya. Wow, bana emikikubire mu ngalo. Oh my God. Tegero bala basajja be bakola divorce obirabye sigula butambaala muguze obutambala mu maze maduuka. Darlin yayo kati eringa yonoonese bakyali mu jjukwa ne mu garage tennabakuvaayo ate nampa empya. Tukitegedde kati business abeera ayongeramu ssente byonna tuyinza byogera oli saawa zino bayita ba bridal. Darlin fancy bridal. Eyo yamaanyi. Efe twetise gwa. Eyo yamaanyi divorce eyo. Eyo yamaanyi. Like for real. Yamaanyi. Manya bali muzannyo ate gwe balaze nti kimali muzannyo. Tweyanzeege. I want him to know nti nsiimanyo and I really appreciate. Okumwehaga bonna obugambo sigala ng'omugambo obwo. You're welcome. Simanyo buli kyonkolera ate ku birthday zange seetaaga kunnyonnyola gwatera otuusa ebirabo abikola byonna n'abimala era ninda birthday olwetuuka nve mu bwavu manita wanze mpulira nswala kuba ye manita wajampe bayabyetaano nze ndeseka mutwalo ogezezzaako bambi ngezezzaako ne maama ssente nga bazisiirinze bulate eteri kuzibba sebo tosomola. Noonya So he has done more than enough. A lot. Obadde wafudde dda anko. I know. So and actually wiki nga ssatu emabega mwali mumbuza nateeka akamotoka akokubiri. Wateeka akamotoka akokubiri? Akapyattuku ka UBR. Bulambu ongedde okukalubira naye tusale keeke nga bwe bagamba. Muko webale kukola mirimu. Muko
Bugambo ki bwoyinza okugamba ku Darlin? Chuka ya kamera zitulaye bulungi wano nga bwetunudde eri. Ensi yonna eraba. Ensi erabe. Kati gwe vaayo. Gwe vaayo. Twetaaga nnyo bano. Twetaaga bano. Bwetaavu bwo butono. Alfadi. Salonga agituvugireko twekusumuluza. Sabo salongo. Salongo tusabo tuyamba. Ibubu otumyewo. Bajja wachi. Gwe nsobodde. Ano muntu bwatulanga batulidde wano. Ekyamazima ndi musanyufu nnyo. Eri bweru. Ngamba eri mu sente nti ate ngo akalubyemu. Ekyamazima ndi musanyufu nnyo, ndi musiimu. Omukyala ngono mumulaba. Omukyala mulungi. Kyapa amannya go. Omukyala nalona kyapa amannya gange. Omukyala wa bwongo. Omukyala mugezi. Kizibu nnyo okusanga omuntu nga mulungi nga n'obwongo alina bungi. Neba bbula. Kikyokwenyumiriza mu kyennyina. Ekikulu mu byonna asiima. Ate nange agezaako nnyo okunkolera ebipira nga bimpeddenzi. Njaba bagambye nti mbutono si mutono mu byankolera. Atera nnyo okulowooza byempitamu ngaffe abasajja wabaawo ebintu ebimu bye tuba tuyitamu. Naye ankolera nga surprise nnyingi. Kubanga nali tumanye emirimu olumu tubeera nga tukwasaganya kyonna kiri na kino. Nali ndi awo nalowooza ku kirabo, nali ndi awo nga ngyemu akasimu. Masa asatu. Ate asajja temufaayo oyinza wali okwata nakatooki. Katika musale ekirimi akono nali nkeerabidde. Omwami ono twali awo emmotoka ngikubye ng'ebintu kye bitambula bulungi nnyo. Naleeta kati nange wamma guno omwaka yangulira 15 Pro Max. Newe yagulira 15 eno nga ye simu gy'alina erimu ebikuubo talaba na bulungi. Kasebanga ekwata ekola ssente ffe abasajja we tuli. Nga ye tanneefaako. Nange kwe kumugulira eyo 14 Pro Max. Era wamugulira 14 Pro Max. Pro Max. So kale saa zino nze ondabanga Gabudyeri. So oluseera nga bino mbudde bwe buti. Byonna bisobola okubikola. Abasajja ssente olumu bizinesi zibeera nga weetaaga odda eno weetaaga kunawa. Naye okufuna omukyala mu budde nga buno n'akuumiza obwongo akulowoozaako. Ekyamazima nti asuddeko surprise ate nga zinkwera nga 5. Era mbadde ntandise okulowooza nga njala muddukako ekyo. Nene muwabula nze namuwabudde. Kubanga ekyamazima naye olwaleero Salongo akoze kire nnyo okumbuzaabuza. Ate Salongo yamunyize kodi kuva gulo kubanga Salongo yangambye gulo nyina omuntu gwe njagala okutwala ku surprise naye njagala mukubire mubuulire nga bagenda mugamba tukikola. Surprise ujja kuba ojono oli muleke surprise nga binyuma nnyo bambi nga simanyi Salongo nti jam planning gogwanyiga. Yes, twogera ku discussion ya surprise ndimugamba kyesagala mu surprise kunjira amazzi kuba nabagosha kati obaganjira solo fees Emukono abagoocha. Kiita zibeerawo. no mu mbeera bweto ndi musanyufu nnyo hani. Thank you so much. Tukwasa n'ensonyi. Oyo nno mukoma-tovu. Namperekeddeko wayi. Ensonga ku Terefayina. Nawolekeddeko mukowa. Olaba otudda sayidi zaawali. Wamma nedda akuli nga weegize nnyo. Kusijja kukolerawo kati owulira otya. Tuba wano mu mbeera nange nkoko nja kutoolera ddala. Tweyanza banne abapoliisi bani isooka ojje katono nnyo. Tufe tujja kukwata waggulu. Poliisi bandi eno ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Twagala abantu bakole ki? Babalabe. Naye abakulu abasinze okukola omulimu Mujje tulabe nga tutegeka keeki ndowooza Darlin. Tugisale nakyo kiveewo. Mpozi ku lwa police band sister waffe tuli mu industry emu abambi tutuuseko leeta kirowoozezaako nagamba ate wenyongeramu ekirungo kino atuukako very late naye ne tuchallenginga in fact kiri nti naye bakama baffe abatusinga tebalina kye bamanyi era surprise buli wamu ogikozeewo ne tugamba kino kinyonyolekeka ne bwe wabaawo embeera yonna tuze kuyambako sister waffe kujaguzaako ku mukolo gwa bba waffe yes ne tujja mangu bwe tutyo.
omuntu n'omuntu omulala yenna nga agyeko sister wa mwono nange nsobola okujja anti eno police band polisi yammwe kujjako ebintu ebiyitiŋŋaneyo naye polisi yammwe mu mbeera yonna mu bulungi ne mu bubi mu kuziika ne mu pate yes yammwe buli omu tukisobola kimukola kiki naye ate ono kabaddemu akensoni kubanga obukinga aliya ne biyita mu protocol nga bwe biba nefe olwokubanga tulina ekyokuwolerezaako tu industry yeemu tuyanze tusale keeke eriko muzuulidde bulungi nnyo gusooka ojja olabe Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Husband, honey, daddy, manager. Mukagange nno naawe gafuukiddwa Tugibikule. Omukulu tubikuleke tokkiriza. Tubikule keeke eno. Okkiriziddwa ssebo. N'ekirabo kyo kino kiri wano tokyerabire. So eno y'ensonga nga bw'ekola ki. Keeke y'amaanyi mujje mulabe keeke mwe baana. Yaba akagambo kano divorce. Yongera amaanyi mu vidiyo. Keeke esoma etya? Okay, keeke tusomera ebigambo ebyo nga bwe wabiwandiise. Ekimu nno tukiraba. Tebigwa. Ate sobola kugwayo ebyavo. Husband. Husband. Kano wakasome batya? Honey. Daddy. Manager. Daddy. Manager. Baali bakuyiseeko manager olyawo. Darlin simanyi. Wonna managingawo ssebo. Akagambo kategeeza kinene okubeera manager. Manager osobola okubeera husband n'obeera hani n'obeera daddy naye ng'owa manager bwakulema divorce. Era nze nabanga gw'alinako ebisatu. Okoma wano n'ebisatu sirina. Saba Katonda akuteeremu obwangu. Nakagenda. Akadali. Ndowooza managinze bulungi. Very good manager. Very good manager. Oli manager mulungi. Nnyo. Ensi yonna ekimanyi. Yasha. So, So, kakati tulina kambi tugenda kuyisaamuko. Tuba muyimbireko bandi etuweemuko ku gundi. Kale ndowooza bandi mwe mutukulembera tutya bandi. Tumale tusale kati tugenda vala ndowooza. Kagenda direct. Happy belated. Manyi n'okikola before nga tonnaba kungwa. Enkyo obadde ojja kirowoozaako nnyo. Leero mbadde siina walayi. Ntera okweraba okwebuusa. Ero teweebuusizza. Wadde. So tubale. Mbonayo omusajja oli. Tubale 4 to 1. Bwekiri? Yeah. 4, 3, 2, 1. Happy birthday.
bonna oli mu bagabula. Wow, Melissa orange.